Okay, program sabuka mbaniriza nnyo. Program sabuka amanya neddobozi Joe Mackenzie nga bulijjo tubeera mu bitundu ebyenjawulo tubeera n'emiramwa egy'enjawulo leero olowooza tulina mulamwa nti twagala okwebuzaamu full figure ne btuchaman babaza kaki nga omanyi boogera nnyo bakola biki buli kimu kyonna naye nga twebuzaamu babaza kaki babaza kasente babaza kwesimbawo byonna ogenda kuba nga obiwulira mu bantu naye nga ndowooza z'abantu ze twagala okubeera nabyo naye ng'olwaleero tuli mu kiyindi oba tuli ku kiyindi ku mwalo twagala kumanyamu ku bantu b'ekiyindi bo balowooza ki bayogerako ki naye nga teweerabira LMTV Uganda tuli ku YouTube tuli ku WhatsApp tuli ku Twitter tuli ku Instagram wonna gye tuli naye nga mbeebaliza ddala ba mikwano mwe abagula data ne musobola okulaba programu zaffe ne mugula ne OTT mukola kyamaanyi nnyo mbaagala nnyo naye nga musigalewo naffe tugende tubabuuzeeko tumanye endowooza zaabwe tovaawo. Okay, katubuze mukono omwami atubuulire full figure ne btuchaman babaza kaki babala kaki ebimabegako btuchaman bamulonze muzeeyi yamulonze naye ate full figure abadde mu people power naye sawa za kakati avumirira people power twebuzeemu ono ye alowooza babala kaki sawa gye baleko naye gye bali amanya go mukwano ampitandusa ali kayonde ali okola mulimu ki wano soko tunyumyemuko okola mulimu ki wano nvuga boda nyapa boda bana iwe balekola ayo nyabo naye gye bali kati akona inga nze tompaddeko nze siirye nsobola kumenyera kake kamalirize kakati twebuzaamu btuchaman ne full figure babaza kaki abagala kufuna kifo eri mukulembeze wa ggwanga osuubira bagala kwesimbawo bagala kwesimbawo lwakuba ababaddemu bakasimbi otya kamera nga obisa amaaso zembeera zange omusana gwanje okyawekyadda kale mukwano tweyanziza katubuzeko noono omwami sawa gye baleko kale nyabo nawe gye bale nyabo amanya go mukwano manya gange mpitibwa Charles Kanyike okola ki wano ndi muvuzi wa boda ekiyindi kiyindi agenda atya kiyindi mulungi atambudde atya kugwe talina buzibu bwonna kati twebuuza mu full figure ne btuchaman babaza kaki abo baagala bwa bufuzi baagala kwesimbawo yendowooza yonga gwe yenyabo kale saba tweyanziza mukwano kale nyabo kale tukyali wano kiyindi wano ku bodaboda stage twagala kwebuzaamuko katubuuzeko noono blood gye baleko kale nyabo amanya go mukwano bampita Latifu Latifu katwebuzeemu fakin binnya byavaawo ani yali kutunga sente ya kati nga gwe Latifu assalamu alaikum wa alaikum salaam walayi bannange siri musiraamu naye ono si kituufu ninga twebuzaamuko full figure ne btuchaman babaza kaki gwe nga gwolowooza babaza kaki abo bagala kutondawo kibiina kyabwe nga balaba Bobi Wine weyateekawo ekibiina kye kati bagala bateekawo ekibiina kyabwe nga onagamba Bobi Wine yeyita people power nobaleta ekibiina kyabwe ako ke babalanze wendaba nga bayise wa muzeeyi nga baotaddemu akasimbi ate abo abateekamu akasimbi kamiliyoni ali mabega waabwe naye nga Museveni tabamanyi kasa nga te mabegako twalabye jjajja oba muzeeyi nga abawaku handshake abakwasiza emmotoka ebifo babibawadde naye nga si bino ebyokwesimbawo oyo Katemba ogambye eki taata banyazi bunyazi eyo ndowooza z'abantu si zange ng'omuntu sekinoomu naye nga twebuuzaamuko tusanze ono omwami kampe ku kyanyi kampe twagala nga nange njagala kunywako leero bukyanga wange
ojja kunywa nga bwe tunyumyamuko. Malemo mungumikizemu dakika 2. Katunyumyemu sawa gyebaleko. Oba otya kamera? Ate njityanga tebankuba bifaananyi. Bankuba ebifaananyi. Kati gyebaleko. Kale nnyabo naye gyeba. Amanya g'omukwano. Amanya gange nze Sola Gunansa. Sula naye lwaki olina nnyo omululu nzoloza manye nambumalawo. Obuugi buno gwe tobunywa tonywa buugi onywa mata. Bumpoomera okufaako obufiifu. Si nnyo. N'ekikopo likikuba. Bannange kakati twebuzaamu fulufiga ne btuchaman babaza kaki? Abo babaza wali akasente era nawe obeera gwe tosobola kuva we bali kujjula n'ogenda we basaaniika. Kati ye ndowooza yaabwe nga bo. Bali ku ssente Justin. Bali ku ssente bali mu nfuna. Kale mukwano toyanza. Naye nange ondekeramuko nenkomawo nenywako. Sawa gyebaleko. Kale nnyabo. Gyebale. Amanya g'omukwano. Nze Kasaada. Kasaada ate erinnya eddala. Erinnya eddala Byasaali. Byasaali. Agamba kiki nakyo kigamba kitya? Ekyo kirungi kyo. Kirungi. Ate kirina taabu. Kakati okola mulimu ki eno mu Kiyindi? Nze awo embeera. Wa muzairozi owo embeera. Bizinesi etambudde etya? Bizinesi etambula bulungi. Kakati twebuzaamuko fulufiga ne btuchaman babaza kati? Babaza awo simanyi. Boogera nnyo biki naye babaza kaki kyekiri emabega w'okwogera kubanga kati fulufiga yali mu people power ng'era awagira people power akuba gavumenti naye saawa za kakati muzeeyi yamuwa handshake saawa za kakati akuba people power golooza ki? Boogera nnyo. Abaza kaki olowooza? Abaza kwogera nnyo. Kwogera nnyo? Jasi yayogera nnyo? Ayogera nnyo Just awo katyo. Kale mukwano tweyanza katubuzeeko ku bantu abalala. Bannange mami baye abakyala batya kamera nakambuzeeko ono bannange nga naye atya kamera ye kiki bannange lwaki mutya kamera? Kamera simbi soko jennika bwait ogelemuko naye nga bannange tukyali ku sabuka program tukyali kusabuka amanya n'eddoboozi John Mackenzie tukomawa. Tukyabuuzaako nnyo ddala ku bantu endowooza zaabwe nabagamba tubeera mu bitundu ebyenjawulo. Tusanze abaami wano aba boda Ekiyindi wangi aba people power. Eyo ndowooza esi yange nganze omuntu naye nga gye baleko sewo. Kale mukwano naye gye baliko. Amanya g'omukwano? Katende Ronald. Katende Ronald okola ki mu Kiyindi? Ndi musuubuzi. Musuubuzi waki? Wabirime. Gigenda gitya? Si mibi. Kakati twebuuzaamu people power bamembers abadde ba people power nga gwe tumanyi nga Jennifer fulufiga essaawa za kakati akuba people power nolowooza abaza kaki oyo? Bannayuganda basinga obungi babaza amajja. Buli omu fulufiga abaza amajja ago majja gennyini ewali amajja weyaddukidde teboni talina nsonga ndala yonna. Kale mukwano toyanza. Kale bana. Okay, yeye ndowooza ayina katubuzeeko n'abaana abaami abalala. Nze ndi musajja wa people power. Wangi taata? Fulufiga abala kasente wa muzeeyi. Alabanga ewa Bobby. Tewali naye nga lwaki tabugabamwa? Ewa Bobby egenda beera yakaja saawa yonna. Okay. Kale mukwano mpaza amanya g'omukwano? Amanya gange Tenywa Amiri. Okola mulimu ki wano Kyende? Vuga boda boda. Kale nyabo nze ndi musajja wa people power nnyo. Kakati tubuzeemuko n'ono omwami tumusanze wano ku bizinesi tumusanze ku ofisi ye atumukyalireko tumubulire naffe ensonga zaffe. Sebo gyebale. Kale nyabo gyebaleko baby ng'onyirira okikola otya? Olabirawo oba osigala eno? Ndoza ngenda sigala. Amanya g'omukwano? Fred. Bizinesi etambudde etya eno mu Kiyindi? Bizinesi abakola bona tebali mu mbeera mbi.
Pozi abatakola bali mu mbeera embi. Naye abakola bali bulungi. Nze njagala nnyo omuntu akola. Banga abavubuka bangi tebagala kukola bagamba tewali mirimu naye lwakuba gye tuliko era naawe okimanyi. Yeebuzizza emirimu kale. Sikugaana kukola. Tetusobola kugaana. Naye embeera muzeeyi yabuzizza emirimu kati twagala tukyuseemuuko. Kale mukwano kati no twebuzaamuko. Fulufiga ne btuchaman babaza kaki? Bali mu katemba. Okikakasa. Bali mu katemba. Toyinza banoonyeza n'obamalako. Babuzaabuza. Bintu byabwe byabannakatemba. Katemba. Abo bonna be bamu bali mu katemba waabwe. N'ekyo toyinza banoonyereza n'omalako. Abalabye obulabi asinga. Kale mukwano toyanziza. Kale nnyo. Okay, tukyebuuzaamu koko wano. Sebo gyebaleko. Kale nnyabo. Amaaso 8, 10 kubanga eno ndaba olabirayo eno. 2 eno gago. Anti badde nabyo eno gyambalidde ate nano ogalaba. 2 gokka. Emirimu gigenda gitya? Emirimu. Sijagamba nti mibi kuba wendi nfuna kyendya. Naye ate kiyindi agenda atya? Kiyindi tali bubi. Si mubi. People power oba tugambe Jennifer Musisi abadde mu people power nga luli akubirira gavumenti. Esawa zino abaza kaki? Siyinza kumanya nnyo uli wakati waabwe awo kubanga nze sibyetanira nnyo nga nze omuntu. Tubimanyi nnyo. Okay, kale byansobera dda. Kale nawe byakusukkako entegeera. Kakati tukyabuuzaako nnyo wano. Tulaba wano abaami katubabuuzeeko sebo gyebaleko. Kale nyabo. Ondaba? Kulaba. Oba mpite manju? Kulaba bulungi. Amanya g'omukwano? Bampita Isaac. Okola mulimu ki wano? Ndi wa boda. Omanyi mbadde njagala kugamba omanyi ababoda tubalabira nnyo ku bijjake naye nga ngamba ayinza okuba si wa boda nga muwayiriza naye olukyogende nga munnange ndowooza bye nalowooza si bituufu kigenda gitya? Bwe gityo okulemerako kubanga Katonda gw'aba yakuwa. Kiyindi atambudde atya? Kiyindi kale simanyi mbeera ya nsi yonna naye era tulemerako bulemezi. Mabega walingako balungi naye kati ebintu byakyuka. Twabuzaamuko Fulufiga ne Btuchaman babala kaki? Nze ebyo sibiwuliriza sibibeera. Tobibeeramu? Toyagala na kumanya? Saagala kumanya ndabira famire yange nange nganze. Kale mukwano tweyanzeege. Mwebale tuwandowoozayo. Tubuuzeeko kwani oba kati? Amanya n'eddoboozi nze Lubanga Ronald. Okola mulimu ki ssebo? Ndi muvuzi wa boda. Boda ekwisiza etya mu kiyindi? Generally boda tegumbadde mulimu mubi naye mulimu era ebizibu ebirala nga bye tufuna mu mirimu egisigadde. Mulimu obubbi, mulimu bakasitoma abatasasula. Kale bwe bityo. Kale mukwano kakati ebya Fulufiga ne Btuchaman golowooza babaza kaki? Nze ndowooza abantu abo ababiri balinga gwe nange okusingira ddala babaza byanfuna kubanga ebiseera ebisinga buli muntu anoonya kuba bulungi ate omuntu waba nti wagenda asuubira okufunawo asobola okukola ekintu kyonna ekiba kigenda omugambibwa. So nze nga omuntu omu ndowooza bagenzeyo kukola kasente ng'embeera ya Uganda weeyimiridde. Tweyanza nnyo. Nange neyanziza. Kakati mwebaza mbebaliza ddala okuba nga mubadde naffe okuva program gye yatandikidde mpaka gyekomekeredde amanya n'eddoboozi Jomakenzi naye nga badde mabega wa kamera bamuyise Virgin Boy Lawrence oyeka saagala kyogera nnyo naye nga abitematema n'abikuweereza ku screen yo ye King Smith owakabi oyeka yabitematema n'abikuweereza naye nga teweerabira gwe wenna ayagala okulanga naffe genda ku LMTV Uganda YouTube Twitter, Facebook, tubeerayo fenna tubeerayo naye nga ku WhatsApp tuli 07553111731 yeyo ke namba gyosobola tufunako ku WhatsApp naye nga nkwebaliza ddala gwe munnange ateekako data n'ogula
OTT n'ogamba n'okulaba cheni n'okulaba sabuka n'okulaba programu ez'enjawulo ku LMTV Uganda naye ng'amanya n'eddoboozi mbadde Joe Mackenzie wano waka ku LMTV Uganda mbeere bulungi mweraba. LMTV. Let's go fast.